nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma Sugar no wakomyewo ng'oli muntu mulungi engoye zambala ne zituuka ku magulu kati kwegamba oli bulala wakyusa zino legging naziguleyo wakiso wakiso yakukyusizza tokyali oli naziguleyo wakiso ng'abantu abaziba ne shugali wakumba oli eryoka abaziga kunyumiza yaba naye program bagiyitaani Real time with Sugar and Faye. Gwe kunyumiza ki nali ndowooza abantu b'oku TikTok babeera eno yokka natuse wakiso ngolibulala nga goli kasanyarazi ekisooka natuuka mwenti abasirikale ne bampitirawo erinnya lyange ne ngamba wow nga goli kasanyaraze osobola okutuuka ewantu ng'oli mubizibu naye ne kibamu ekintu ekirungi okimanya ekyo kitegeera anti mpayo soda wa coke Sugar kulikayo mwana with a glass cold navaayo mwana gwe navaayo nalaba omanyi mu bizibu ebimu byofuna nali simanyi nti bino ebintu bya ddala naye bya ddala omuntu asobola okuba nga Faye tanjagala kati mukuba nti wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okumpa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sala zino sente zepajali asofune emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-278. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Tanjagala olwokuba oli ku ludda lwange n'akalakatamu ochege nebe agamba ne bakuvuma ne bakuvumira mu bizibu by'omulala ochegere naye era ebintu ebyo kyova mundoza kyova baganda bagamba omuntu omulabira mu bizibu isha omuntu omulabira mu bizibu kubanga leka nze navumibwa navumibwa nga simanyi na kinvumya navumibwa nga simanyi na kinvumya era nze ntula kati wabeerawo ng'osoma bannaye Sugar nze tewanisomere na komenti z'abantu kati leka gambe nzisoma ate sikoma ku kuzisoma Sugar ojjukira kali ka video ke bakwata ng'okaaba nga Fiki bamwogeddeyo wakiso ne bagamba mumbulako obusimanyanga yero mbunoobulako yero ofuuke Uganda flag kati ntwala omukisa guno okutegeeza Faye nti omuntu yenna ayina content nga wange nga mpositinze mpita bulungi nnyo mu komenti zonna nenziraba buli anvuma muvuma obaddamu buli anvuma Faye ntwala omukisa okutegeeza nti muvuma era nze omanyi nze sivuma abantu nze mbeeraawo nze ne komenti sikyazisoma era bannaye nze mulekeraawo n'okunkomentingako kubanga nze ne komenti zammwe siziraba ndi mu bintu birala ate neno side waliyo ebintu byeninga abannaye kale ngononya ekintu ononya watachingayo attention nga buli omulaba wakusika naye ate n'ebintu bibadde bingi mukwano ate nga bindiko bingi ate nga bingi ddala neyongera okubategeeza abalokomposi b'omugambo nga bebateka bba wange ebigambo mu mutwe Laila wallahi sooka olumpe bakubiranga ne bamugamba twagamba mufuke muli abo tebanasasula sente z'akalango sijja kubalanga muyiwe muli omuleete ng'ali mu giraasi tebampanga ku kalango etujja kulaga naye olwadde watumiza soda ne bamuwulira oba bamuwulira bamugambanga Sugar nga bamuwandiikira nga bamutextingira nga bamuweerezanga obuvidiyo kati ne bamubuuza waba si mukazi wa Fiki lwaki akaaba nga baagala kika mukakaza ddala tuno twagamba we mukyala w'abayimbi wololo mukyala w'abayimbi bonna ate nze mmanyi twala omukisa bategeeza nti kituufu ndi mukyala wa muyimbi kubanga omwami wange muyimbi mwena mumumanyi va mu 256
kati mwagala ngambe nti ndi mukyala w'ababazi Nyi Sugar awo wennyini ku mukyala w'abayimbi imbu mbu nno waliwo famire emu gy'onaatera omumalayo obulayo omuntu ogu nti nno famire eyo obulayo omuntu ogu famire eyo nobeere ng'ogiwunzise bwoti nga ne famire naye famire y'abayimbi yogere lumu ogambe nti famire gundi ogamba famire ki famire y'abamayanja nedda ate ongambye njogere kati ate tuziko ngambye njogere omusiru babagamba kati muntu kyabulayo ku famire y'abamayanja kuba ye mbu palasa wamumaliriza naye ndabye ennaku mbu ne anko Island wamumaliriza obulayo Wizo kati kambuzemu ng'omusiru olaba lwakuba nti nno leero omisa gwenfunye nti asobola okuvayo n'agamba ensi nti oyo wa luganda lwange muganda wange mwagala nnyo okitegere naye kaakati leka mbabuuze producer n'ekibuuzo kye njagala okubuuzaamu naawe onziriremu abo bakomenti abananziriramu mu comment sections njagala kumanya mwatugana okubeera mikwano gy'abaami okubeera mukwano gwo kiri fayini mmanye ensonga lwaki tebannandiisa Wizo ensonga lwaki tebannamundiisa because nze ne mukazi we tuli tutya tuli tuti era welcome at Wizo's home kati kizibu nnyo okugamba nti nno Sugar alya Wizo ng'ate mukazi wa Wizo mukwano gwe ate nga ne Wizo ampita mama kiba kizibu omundiisa yes that is the reason why okitegeera Sugar no toli muntu wa bulijjo kyokka ekisinga okwewunyisa okimanyi I'm closest to Wizo than all of them nanti mbu ye gw'otannaba ate nga I'm closest to him anna mbadde manyi gwendi closer tugwe nsooka okulya kyakwotya mukyala we nti nno muli baluganda obanga omulwisa nedereka mbabulire ekintu kino wammanga ntwala omukisa guno okubategeera nti sirabanga ku musajja yenna bukyaŋambaawo olimbeere nokuliriza ntwala omukisa guno bategeeza si ababba bamwe bonna bwe mundisiza sibalyangako omusajja manyogwa vamos 256 mpise naye mubingi mubuuze mukyazo mubuuze mpise naye mubingi era sobola kubeerawo waatali muganda wange ekintu kyangu wano wali kumpi newabeera munkuwa enamba yomukubire 07 sibeera na namba za mikwano gyange mu simu yange omukubire njikusomera 760 tosoma namba njagala bigambo bye bagambanga gundi papa waffe bamugamba kati yawulira atya kati anti obuzibu bwe mulina bwe balina ze muneetoteeka mu bigambo by'abantu ntuusa bubaka obuzibu abantu abanjogerako ebigambo nga mubigamba bange bye mulina buli obuzibu obwa temumanyi nti oli namukwata omuzimu wamuloga oli namukwata omuzimu ntambula nawe waliwo mukwano gwaffe gwe bagambye nti nno olaba mbuno yeefuula gundi holi bwato naye mbu mukuloga abasajja batuweereza n'ebifaananyi bye ebyessabo bannange mbu tewali ssabo lyatamanyi kati olaba naye muvubuka bamundisa dda ani cred bambika cred nkagala ngenda kujja twogeramu icons ne cred njagala kukyaza tuve wano tuweeyo akantu awula bannaye bo obuntu bwaleero leero wallahi ababaana balina obujulizi leero wallahi lumpe gwe nali muwakalira nga ntaddawo n'omukono gwange weewala abantu abagamba nti nosabira ku kyaki gundi beewalire ddala nange bannaye saagala abantu era nze ngenda simanga ku washipu sigenda kwogera kyaki yonna omanyi kale ekyaki gyenda kumuma kubanga ekyaki y'abayimbi ekyaki yaffeffe be balowooza nti notuli bakozi ba bikolobero era bambi big up yourself pastor Bugembe naye neddala wetugiwako example yetajjanyiga tujagikolako example oli asobola okugamba era nze buli friday siva ku worship house era nze sunday mbukeera mwendi gwolololo nga yasuze eri naye mukwano nze bannaye nange Sugar kankubulira nze kati kankubulira ekinnuma nze abalokola abamu bantama nze abalokola abamu bantuukano nze saagayira waliwo omuntu gwosanga nagamba nti mulokole nowulira ku mulimu ogumu nga ndiko n'omuntu nga close ne Katonda nga ali very close ne Katonda naye nga ye muntu asinze omutima omubi Katonda bamwesibako bwesi Katonda tabamanyi Katonda gw'osaba ye afaanana atya tebamumanyi olaba nze waliwo ekiseera we batuuka ne baŋŋamba Sugar tosaba n'oyo producer kennyini
bali bagambeko tosaba tokola inze leka mbabulire katonda simusaba omusaba lwa mugaso simusaba katonda nsinga kumwebaza ate naye walwawo okunkolera ekintu ebiseera ebisinga nze ennyumba naye it's okay to quarrel with ebiseera ebisinga nze ennyumba naye nemugamba naye kakati gwe lwaki wakwata ekkubo n'onfula nga yenze black sugar nga togenda kumpa busobozi bukikuuma beeramu amagezi agagamba nti ono omwana nze yamuwa bino ogamba katonda abeeremu amagezi agagamba nti ono omwana nze yamuwa gana amaanyi kati kamuwe ekyetagisa okukuuma gana amaanyi otherwise ogenda kundaba nswala enzo endiga yonswale yasiri ndiga ekyo kigamba waliwo endiga za church ezimu ziri zada ndiga zennyini abalokole abamu mututamya eddiini banaye bangambye oyo omwana ye nesabo bali bati like ebifaananyi nga biyitirwa lwakuba tebinagenda ku intaneti ng'atudde ali ku nsaasi waliwo abirina ngenda mugamba abimpeereze nabirabira ku ssimu ye layira walaayi ekitegeeza abasajja bonna abaloga nze kyombadde nga nkimanyi bannaye leka mbabulire abasajja basusse okumanyira abakazi banaye mubaloge kuba bano abasajja tebatwagala abasajja nkimanyi tebatwagala naye ologera olimbira mu katonda abasajja tebatwagala bagala kututa ffena batumalewo fe okugjako owange abasajja tebatwagala okugjako owange era shuga temubangako musajja n'omugo muwe emmere kati nze leka nkubulire abasajja bantu babi nnyo abasajja bantu babi nnyo abasajja bagala kututa batumalewo abasajja kasasiro abasajja gasiya abasajja buli kintu kibi bakiri nesigeza nensanga omuntu kasasiro wange nze mbabuulira sisanga omuntu kasasiro wange nensanga omuntu nefe nendoza era shuga tewali kyoba ogenda kukola kati gwe mwepimemu omusajja wange olaba obuzibu obukutuukako gwe waliwo ebiwala bibadde bisatu oba bibadde bibiri ebinga bikulimu ebiwala ebyo nabitegeddeko mwami kiki oyagala tukoleyo akantu tugenda kukola kantu wajje tugenda kakola bikazi babiyita binakyayombekede bikazi kati nali manyi waddiba naye byadiba okudiba kwawe kuli promax kati okudiba kuli kukwasa kisa bino ebikazi byadiba kwanga wekukoma bokwa wekutandikira bebino byetwayogerako ne mushoya wuma napeemu emabegako nga twogera ku mikwano gy'abawala abawala muli bantu babi nnyo eshuga abawala bankwe tuyina enkwe nze lwakuba abantu abamu abankolako empisa embi tubamanyi kintu kyanyamanga feigo I thought you guys are friends with those people bwe nali manyi tuli mukuwunzika wano ntalina makulu katonda agenda tugamba bannaye anti amaze ng'omaze mangu leeta entebe bayawajjatugamba mmere ya mwoyo wano tugenda naye gwe senga anyumye naye nga abanigaza y'omulaba abanigaza tunile nono omuwala akulabeko abanigaza tunile nono omuwala akulabekoko abba ntunako eno bakulabeko olaba abaana b'egaza obalaba abaana b'egaza abamu sibali nalongo nno wano tugeeyeza ddala ajangu bannaye mulete entebe icon letera mama we entebe tusabako katebe anti atula ayina otula nti wakati agenda tula wano mumakati kati kagujja bagire munoonya we banagambira ddala nti nze nsinga obuddugavu kyakasooka tuula mu ntebe ya mama we nga talina gituulamu oyogeza ddembe aliwo ayogeza ddembe ono nno mujja wange nalongo oyambadde akadress mpulira ono nno mujja wange oli bulala oyenda nnyo wayenda ewafise ku basirikale bonna kati nze bba wange ono mwenzi yayenze ewakisa ku basirikale bonna nabadde njagala bate muganda wange babiri bokka maama yavudde ku geeti buuza nze yasulayo kushuga mu kiro kimu yasooka wa bikwekwetu nadde wakato
ayo obona tobuzi lwaki wakisa abasirikale bonna bamanyi basajja ati abakazi muri bankwe byotusanze tunyumyako ate bayida wabakazi tutegeera mpola ekyo kiri muri kodi real time sugar fey twegatiddwako nalongo omulungi waffe muko musajja international agenda okuko omwami yasama gwe naye kati oyomba ki omusajja ng'omuyombera nnyo banna kyokka yaŋŋambye bakazi naye musabanga agamba nayolegirobiki bba waffe si gwaliko mbu ate ayagala mutabani we oyo mutabani wange mukazi we mukambwe omutwe toyina mweru olugino oba kizigo omutwe toyina mwana akuba kye bayita sirap ne gye twabadde wakiso wayiwo gwe bakubye mwamukuba ye terwakyo nyongeddeko waliyo fayiti singa wakwata amagulu olwana shuka tonkuba kaaso olwana mukwano sinakulwana kyokka okuba nalikubye waliwo gogenda okukuba atankula entalo ku bwereere babeera bakuba nenkutaasa mba nwane oba olwanye toyingiranga mu lutalo osanga bakuba omuntu leka bakuba omuntu ama tugeze ngaoli kiri ekiwala kyagala kukuba nenkikwata then gwe nobeera ngaokikuba mba nwanie kati wekikwata enviri weziti wekikwata enviri nekikunyweza nenkiwasiraoyo njagala omukyusi oli si omunono mujanga oli si omunono ndaba afaanaganyemu n'ow'omulalu si omunono oli owoli mutoge mugamba ekisokera ddala owange ono omulaba wabbeeyi enviri zange nabagamba dda brace media wuli wali nakimugamba dda enviri zange zikolera emitwalo 2 mweja oli mujja wange ku lw'ekitiibwa ky'amaka gano tinti mukyusi negenda kola bwetogenda mukwata amateeka nedda lwaki ogira tinti omunoasiyo mujukira yasalako neno kyengenda okola ngenda mukwata amateeka ngenda musalako enviri kawalaati yakifeeko bannange nze tinti gwenkola agala faanana muno walijja jasmine naye ono yafumbirwa yadiba ku mudibo kwali nkuwa ekyogero bamukwata laba bamukwata nga n'emyaka 15 basajja be bamukwata simanyi bamukwata kati we bamurepinga bwatyo bwe yadiba naye kakati anti ayagala ffe jasi tulabike bubi mu kamera olaga oli mweru muzibu ayita mu kamera ffenna tuli baddugavu kyokka mweru ayita mukakati batugamba bawulira ebibaluma bitono Justin akwabwero kabayi lwaki abeera ayita mu kamera y'abaddugavu lwaki talinze abeera bambi mwekiririzeemu ate kasita musinga ebbina okimanyi nti tewali kizigo kiddugaza teri kala ya bbeeyi nga ya bulaaka kati oyo gamba oyo omukazi singa abadde muddugavu singa atunula atya kuba ne mu bweru tatyamuukiriza eyo kala y'ababi kwebulizaabulizaamu okubya abeeru bonna kakotannaa ate obeera aliikiriranga owidde omusirikale bwe yayendako bwe yamugamba yeemoola golwaki tetukuzaayo ewakiso tujja kusanga nga yetukola omuntu yakola atya yagamba baddaka zabbe wera sweeter the juice katono omusirikale mwali mwakeera babbanga kishuga ennaku zino nedda wamma twayita mu bingi nga sobola kubeerawo waatali mu nnaku 2 mwayita mu bingi nawe era nali nninza omukazi ankubira essimu aŋŋambe wesonyiwe bba wange waliwo anti omanye ate wamanna basanga munyiga masaaji mu sauna waliwo emabegako yaŋŋamba mutuudde wala ne bba wange mwesonyi ne mugamba nti mutuuse viiramuawo nzikamwongereyo nalongo tubadde wano eno ne shuga nga twokeera ku gundi fake friendships z'abawala ono nno waatabadde amumanyi abalinga bakuba amasimu sokoyindeko tetugenda asagala kunyumiza mboozi ng'omuntu tomutegedde omanyi ffe bwe tuti bwe tubeera olugambo tulikolera ku simu tumuwandika n'omutegeera oyo mulwadde omuntu yenna omulwadde akkirizibwa okusoba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kubanga eddagala abaamira lingi kitegeeza kitaataaganya omubiri gwe bambi temumuleke mukwano ali struggling n'obulamu
She's on struggle. Olaba Nalongo yogedde mu Luzungu. Olaba Nalongo yogedde she's on what? She's on struggle. By the way, kitawanya abakazi kanti babundite. Ate kigenda bamenya bangi. Kati muwala ono omwana. Anti nakyo bala muta mukazi. Teri mukazi nga azadde. Obuwala oba olwanira bulwanire. Bw'olabanga mu bulamu bwo nga bw'oba oyagala okukola emikwano kolagana nabaki? Abasajja. Olaba abakazi n'abawana mu abatudde wano mweraba. Mukama yatukola nga omukazi ategeera nnyo ku makya. Omukazi ategeera nnyo nga kkuse. Kati kukuno omulembe ategeera nnyo ng'alinamu omutwalo. Nefe essaawa ezisinga mu lunaku tuba kitutegeera. Nalongo kati nze ate nze alina emikwano emisajja babandisa bagamba. It's okay. Kuba toli mu kigo. Tewali muntu alina mikono gy'abasajja ne batagimuli. Ekigo kyaliwo n'akiyitako bakulye. Kati engeri wayitawo bakulye. Tofaayo. Bakulisiza atakulidde oledde oliibwa kuba toli musisita. Kitegeeza baba tebawemudde. Naye kambabwire mwegala ofuna emirembe mu nsi. Abakazi kolagana nabo ne tubafuula mikwano gyo. Mukama yatukola nga tulina obujjo obusooka n'obukola ki? Nsembayo. Omukazi abeera mukwano gwo ku makya n'asanga feeyi n'amugamba oyo yagenze n'engatto zange. Mukwano. Owulira? Nanyumizanga gwe. Osobola okusanga. Kati nze abakazi mbawadde nnyo obudde kuba nzadde n'abaana bawala. Omukazi ye muntu gosanga tugeze nga mubadde mwena gye mulaga n'omugamba naye olaba kati nga bwenzize bwenti oli bulala njambalire gwe luwanvu kati tugeze essaawa zino njagala tubaako wendaga nemugala suga mpaka leegingi awo okitegeera si lwakuba leegingi eno mbu nagimpadde siina ngoye naye mu budde obwo kyekikoze eki ng'asanga feeyi ng'amugamba kali nayo golaba yeeraga n'engoye zayambala zange si lwakuba bulijjo nyambala zize wabula abakazi beerwanyisa okulaga abakazi bannaabwe nti oyo ali dawuni nze ndi mu maaso era omukazi yenna ng'oyagala okuba ow'amaanyi goba abakazi mu bulamu kolagana nabo nedda bigambo temubitabula kolagana n'abaki tobafuula miki ebigambo ebyo biri temubyawula kitegedde waliwo abantu mu nsi ng'ogenda kufa nga ne mukwano gwo tomufunye okuva ku nnyoko nga si mukwano gwo kitaawo si mukwano gwo ng'abantu bonna mukolagana buki abalala ekibagatta nti mwelinako oluganda tewali kyakkola naye nga maama womugamba ekyama nekituuka e Masaka okimanyi feeyi nno yagambye mbu omwana yafunye kino kimuluma ku mugongo naye nga tewakigambye ennyoko kukyogera naye olw'okuba bambi kimulumye ate alinayo mukwano gwe naye n'akimukola ki kati mukwano gw'omuntu mu nsi yenna mukusomesa yeggwe gwe mukwano gwa feeyi omutuufu ontegedde bulungi bano abalala bonna bolaba mu nsi okolagana nabo mu lugendo lw'obuki omukazi ye muntu gw'omugenda awutu nga yakututte n'akugulira soda chupes n'agamba omwana oyo mukopi nze buli kadde mutwala out ne muteekamu ssente naye tanteekagamu ekyo nakigambako n'abasajja ne mbagamba nti n'abasajja beegendereze akugulirayo bokisi awo n'agamba nakusatu olina ngoye okitegedde kati Katonda yakola omukazi bw'omuwa ennyo obudde oyinza n'okutabuka omutwe omukazi ye muntu akeera ku makya n'akugamba Nalongo bannaaye njagala nnyo bba wange naye njagala tugende omperekereko n'oseka ne bbawe n'anyiiga mbamanyi tobanyongera n'agamba kati olaba oyo omuwala yesesa ku bba wange waliwo ku TikTok wagiwuliddeko waliwo omuwala yayita ono like desire ono ewagundi ne bagamba desire ayagala yali ayagala simanga ng'amuweereza message kati be bakazi tebekkiriza mulabe oyo omukazi omweru azisaawo nze tanyeenya yadde akagere nze nyina omusajja oyo asobola okuba mweru nga talina musajja nga yeyeerabirira nga yeepangisiza enki I believe on myself. Kati abakazi abasinga temuyina temwekkiririzaamu era ekibawalanya bannammwe abalala butamanya kyemukola ki kyetuli obeerawo nga teweemanyi gwani notandika okwegeraageranya ku shuga ne weegeraageranya ku bantu abalala kuba naawe teweemanyi omuwala teyagambye bakyali bange mbu yanfaanana naye banayendabye wabula bw'ozuula nti nze feeyi ndi mukazi muddugavu nze neerabirira siina kabina ndi mulungi kuba omulungi akusinga tagenda kugira mu kifaananyi kyo oyo ye ggwe
kati nze mukomusajja simanyirwa sigambwako yenze mukomuki international nze byola simanyi gwomanyi n'owuwo nze ono gwe ŋŋamba wange ontegedde nze ndi mumbejja w'abalundi sisongwamu era bange bemanya kyemugamba agamba omumbejja alina kyakola ki dadi mukubire mukubire kati osanga omuwala omuto nga talina muntu gasobola kubira namugamba dadi nagawanji mami ku myaka 21 gye maze mu bufumbo abantu abagoba mu myezi 3 kubanga tebamanyi kye bakola ki n'osanga omukazi agoba omusajja ovaawa obadde okola ki ojja kundaba nze nampijja dadi goyina okumbuuza oliwa kuba nze am beautiful ndi mukazi mumpi ndi mukazi mumpi nyina abaana 8 look at me kati sebo Salongo goyina okumbuuza ovaawa nalongo ng'oluddeyo oliwa naye abakazi muli ku bunkenke emisiwa gibeereze emmere gye muli tebatuuka mu lubuto omuntu gw'osanga nga mukulu kati akulema atya okulya emmere kitegeeza ky'omwana we tokyekakasa nekyoyi tokimanyi toyinza butayomba ate bw'oba omuwa byonna ye n'asalawo akuswaze teri mukasajja aswaza mukazi alina potential kaddemu amagezi gazze abasajja abende bakazi baba tebalina potential aba takuswazizza oba wenyize mu layini etali yiyo kitegedde jesi bakazi mu olugezigezi libasukka ofumbira omusajja noyagala ofuuke nnyina kitegedde naye nga tonnafuuka nnyina jjukira nti weera kwana yakutwala wanze ebbanga eyankwana kuntwala mu maka ge kati omukazi gwafunyeku yimpala nze tankwatako gw'oli mu maka wano situlinawo maka era nze wano wayimpala okumumanya aba mmanyidde bumanyiizi okitegedde kuba kakati nze aŋŋamba nze mukomusajja kati abakazi bamumaka mubuuka layini zammwe ne muyingiramu bano abendebwako ate obuki obwendebwa nze nyina omusajja mulungi n'okumukwana bamukwana omukono guli eri no just for example no ate oyo yenyinza n'omukujjako leero wayenze nnyo ewakisa omutima gwebadde ojjayo mutabani espidi kuwayendedde mujja mujja wange waliwo kyetagisiza nga kyekikuyisaawo sooka opozinga awo ndaba abaana bange si mwesusse ate saagala nnyo bakube nnyo kuba bano abaana b'obukadde ze temunziza muleeba abaana oli ensonga yonna ebaamu abaana tenze maama wa situirika ate anebana abeeka ate nabo osanga bafulumyeyo kyekiganyi wanje mumpe wanji taata bakutumya eddagala kale ngumiikirizaamu kudagirira oyo mumpe mulagirire alikuwe funa ekyo ekijiiko kwegyo emikebe egiriko mikisa osenemu ebijiiko 2 omupakingira ku emitwalo 5 kuliko ekigambo mikisa kwoba osena 5 mbadde enkola bizinesi kati nkomyewo ngenza olaba nga omwana wange kwali kusanyusa ndiwanya nti wali eddagala yange wenayiteeka kakati naye nno tebeegata nekitawe ne bangoba kamala okubira ddali ndabo bakwata nze njagala nnumyemu abawala abato mutegeere nti ogenda kulumya oliye kakwajjukira kati nze mukyala ku nnyenda gye wayenze wakiso simanyi bayakitegeddeko dadi wanji mukwana oli bulungi ndi bulungi ko mukwana madanya kyagenda okugamba shuga kye yakoze wakiso nedda dadi alimba Salongo yeyenze ku basirikale bonna alimba tubadde tuyiyakula dadi leka nanti nange nennyonnyoleko kati nkuggyeko omusajja ono si wuwo leka nkuwayirize omusajja mukuggyeko ate wange wayenze nnyo nange siri musanyufu naawe
musanyu kati bamuzeeyo ava ku mwana wange kati tolaba naye kambekotwadde sebo batugamba nalongo mbu byabanene mugenda labakati bino ati bagaa byabanene nange nenete ekinene ate njukira nze nkwatiridde bendera ya East Africa wano nze mbakiikirira busiru anyway abawala mbagumya kolagana n'omuntu nga mwina kye ola taxi ebe kutwala mu kibuga ebe ekuyamba era awo muba munkolagana gwe ne taxi otegedde ekutwalako oweeyo ki sente bw'oba okolagana n'omukazi kati kitwale nti oli mu taxi ekutwalako mala oweeyo ki kitwale nti enkolagana gye mulimu n'oyo mukazi erina weekoma wabula si mukwano gw'ogamba kakati Salongo najja nkuba kakati omusajja oyo najja akola bw'ati nze buli kyama kyonna nkyegamba era nzikiriza nnyo mu bantu abajja mu bakansalazi nga nze nanga Nalongo kino nga kinnuma nga tomumanyi naye abantu bonna boolaba basaanawo abantu betuyita mikwano gyaffe kubanga si mikwano gyaffe naye tukolagana naki kati mwe mukisuusa tomanyi mukwano gwo akomawa ne gwekolagana naye akomawa anti kati bakwano b'abantu baafa ne baggwawo ate wakyaliwo mukwano nagumu mukwano si mukwano gwo kamba nguyiza Oluganda olaba ono amugeya ono ayina mukwano gwe yagambye eyamubba abadde mukwano gwe si mukwano gwe twali mukulebukana omwana bamundala ng'olwo otegedde bulungi ntwala omukisa okutegeeza nti suga si mukwano gwe naye mulimu nkolagana kye bayita friendship ono omwala omulaba kati nze njogera nnyo mazima ono omwala omulaba aliriyo tategeera bulungi abeera awo bwatyo papapapapa natambula n'agenda talina muntu gwa nti ono ngenda mutta ono gundi ekitegeera kati tasobola ate kufuna bantu bamufaanana wabula mulina kukolagana buli omu natambula n'akola ki ekyo kisobola obbakuuma ebbanga eriwerako kubanga mukwano gw'omuntu kijjayo ebirungi bingi okimanyi nze nalinako mukwano gwange nga simuwolangako sente ne bukya ku makya nga bakutte konteyina ye nga nyina okusaba omwami wange amuwoleyo sente ne mugaba dadi manyi nga tandika okwegonza mpola dadi how are you babange wa luzungu agamba I'm okay my wife ne mugamba dadi I have something agamba you something Nemugamba I have something to tell you. Nanga chichi. Nanga Nalongo yakala kunziba ki. Kati juka luzungu lunzigwako maama. Kati ate mbanja kumubira mu luzungu. Ate bangu wa luzungu nnyo. Kati ate luzungu lulanguwa okugenda. Nemugamba dadi I have my friend. I know chizibu kwate Betty. Nange unadankuya. Namwe mugamba ayina ekizibu nanga no. Wangamba oyagala kuyiga luzungu please try speak English ne mugamba okay daddy we have a problem ne wangamba kizibu kyo mukazi wange kale mugamba kati oluga luzungu lugenze ne muganya ya mukwano gwange bakutte ebintu bye naye nsaba otuweeyo sente nanga mukwano gwo maze baga kimanyi sina mukwano gwange mbo mukwano naye nyina abantu benkolagana naki ayinjala nammwe mukikope from today nti weewalanga nnyo okwewaako obujulizi oyo omuntu gw'oyita mukwano gwo buli kyakwogerako oba bujulizi ku bulamu bwo kati nze nkolagana n'abantu teri muntu agamba nno mukwano gwange era nze tawa kibanjogerako ne kinnuma kuba nze nkimanyi kyoyogera eyo ndowoozayo toyogera kwani kunze sina gwe nyigira munnange mmala okunyonyola omusajja nangamba mukwano ayagala sente mmeka konze miliyoni 10 nangamba nga nziza ddi ne mugamba ngambye tumwemu guno omwezi ajja kuba amaze binge bikola ki ebimutawaanya banga ngamba ku account number ye ngamba tete akiriza nsindike account number mukazi nganjikwata papa nganjimuwa sibanye bayasekako naatya kubanga zibanga babatako kino agamba ekyo sena kikola nagenda naloza nazimuteerako nalabona nkubya ngamba naye neyanza ndabye message evudde mu DSP banka bichi bambi webale nnyo Nalongo nkwagala nnyo papa ng'omwezi gutuuka mukwano gwange no gwe nanyinawo mu Kampala yonna n'emiriraano ngulako ndoza nga weeki nga mukubira nga mugamba hello Salongo nno sente ezo atanazinyegako naye ndabanga obudde obugenda bukola ki ne mugamba kyandibadde tungi no surprisinga
ne tuzimuteerayo ng'omwezi tegunnakola ki oli bikyakukuttemu oba bwe yava nangamba nange ole mikoli back konzikale bwe yava ku ssimu yange ate n'akubirawo munnaffe omulala ng'omwali mukolagana naye nalongo bawe yampola sente naye abeera nkubira amasimu naye in fact nga simukubira bukyazikola ki bukyazitwala naye olw'okuba nti zabbaawange kyali kingakatako mukola ki oyagala kumala muliro ku ssimu omujjukiza kati bwe yakuba oli mukwano gwange kyava mugamba naawe come on bambi sente oba ozirina nalongo kusaba bbaawe sente ze sisobola kusabira bange ki sente bwazifunye zimuwe tuzofuna obuzibu obulala ate bawe nga yalina otuwa ki yalina otuwa sente munange n'oli amuggyako tali ku sayidi ye mba ndi awo nga ndaba $5,000,000 ku simu yange nga simanyi zajja nga agenti yazikoze eki zate simu yange ebeerako sente abantu bampa sente abaagala okutuma mu biki bino nze nno saakyamuka nga nteekawo essimu naddamu namukubira namwaddeko $5,000,000 amanyi wa luzungu mbu n'atagambako yadde thank you simanyi biki neŋŋamba kati zinazimpa ayinza nyina ekyobugagga eki kusirika nesibonabona na musiru nga nsirika kati nze bange nga ŋŋenda nga nfuna $5,000,000 endala nga nseeka ku ezo nga nseeka ku akawunti ye era yali nankubira immediate naŋŋamba hello my wife naŋŋamba mukwano gwo ogenda kuata buli era limanyi nti ddukana twamufunye mukomusaze bange bwate ampita mukwano naŋŋamba mukwano gwo sente azikoze eki naŋŋamba I receive my money back nze okay nensirika wahala samugamba nti nze nzikoze eki nze nzitaddeko nenindano gwe mmanya myoyo zange mmeka teyaddamu kuba ku simu yange bwe wayitawo ebbanga nga lya weeks 2 nangamba nalongo nafunamu ebizibu omanya ebintu byatambulanga bwe nali nsuubira amuveri sole tonyiigira amanyi bagamba goli nalongo bwonyiiga omuntu ayinza ofuna obuzibu nemugamba nedda tonfuula katonda sente nazikuwa oli mu bizibu nze nali nkunyiigidde nemugamba katonfulaani wabula bwoba oziina zimpe natandika okumpaayo $1,000,000 yampako nza $1,000,000 ndala mmeka mu bbanga eritanyonyolekeka ebbiri ne zikola ki lwaki mbawadde example eyo kuba manyi n'entabya jagiraba togamba nti ono mukwano gwo mulina ebintu bingi bye mutannaba kugezesa nga muli bameka mukitegere kyentegeeza sigamba nti temukolagana kati bw'obanga tonnabakolako na muntu bizinesi n'omanya nti mu bizinesi akola ki byatuukawo koyo ngayagala kumukyawo temunnafuna sente owulira nga temunnafuna sente ddiiru nga bwalaba boys dormitory baafuna sente ne baawukana kiwato kyekyaleeta okitegedde bw'oba tonnabakola bana muntu ne mukolaganako mu bintu ebyenjawulo ebirimu okufuna okutwala okusigaza togamba nti muki kubanga abantu babi nnyo n'okusinga kye tulowooza mukwano gwasobola okuba nga tayagala okufuna emikakadde kali awo naye nga ate musula babiri muli ababiri yes so baana bange mukolagane n'abantu naye temwerekaako bujulizi maki buli lwofronting omuntu nti gundi mukwano gwange weebale nnyo olwo otandise ogaziya fayiro yo bwe bakunoonya n'obula nti mukubire naalongo amumanyi oyo kyova ofumira n'agamba ye ono twayendanga naye mundeeba teyejjaamu okusobola okusiga ekifaananyi kyayagala okukola ki okusiiga mwewale nnyo abaana abawala kolagana ne mukwano gwe ebikolaganika naki naye okusinga kolagana nnyo naawe nalongo omuntu eyo nga tuvuddeyo waliwo omukyala avayo n'agamba mwe mwaliko ekisiraani actually ffe twaliko ekisiraani ekyali kisibya fiki gaza ate baali bamusiba saaliwo nali simumanyi nga simumetingako physically bagenza okumulabako physically maaso ku maaso nagenda katwe nga alien yankubidde naŋŋamba nti ekatwe bansombuyemu nalongo gendayo olabe okitegedde neŋŋamba yes my boss kubanga nze fangoni bebamu ku batop bange benjagala ennyo nemugaa kale kati netugendayo negaza nenyumya naye nga gwe kusoose okulabagana maaso ku maaso anti wano webamutwalira eggundi ewakiso nga muvudde ekatwe kati kyembuuza ye ayinayo gwe yali alwaniridde olunaku lwase okujja ku poliisi n'afuna beyiro
nze bintu yange mbisa mu samale mbo era singa yagulimu singa bino ebintu byagwadda ngate wano yasibye omwana wange nga amusololezaako ssente azimba eri kalina eringa olukuubo nalabe ne kalina eringa lukuubo nalabe ne musimu ya fiiki bambi yali amusabiriza nja kumala kumubuuza mutabani we nga nsimanyi era ne bagamba n'okungamba kyekyamugobya ne ku fangoli kayitala omukisa kutegeeza nti omuntu yavayo n'agamba nti bakwata gu ntasobola sula wantu n'asulawo so singa yabitulekera ne tuyamba omwana waffe yandibadde oke nnyo okitegedde naye omwana waffe yamwerippako ebbasi n'emutwala neddamu n'emutwala ogw'okumeka ono basi tyemuvuzeeko kitegedde yatuuse mu kooti beyiro n'agifunirawo yayinayo gwe yali akikole ate by the way sugar ne kyakyengenda okusibirira entanda mu Uganda mulimu abalamu n'abafu lwana nnyo abafu butabaleeta mu balamu ate nno munaye abafu be bangi yeyenabeeberanga mu divinity the dead are not dead discuss lwana nnyo abafu obutabaleeta muki mu balamu nze sikyamuwa muyanvumira emyaka gino nenfuna ali enanjigiriza ekibuli tibwosirika omanyirwa nnyo kati wonna wanneetaagira wendi obudde bwe nabukola ki nabufuna kuba kyasobola okukola mu bulamu bukupangapanga poliisi nejja nekola ki nenkwata naye ate bwe mbanzijayo abalala kitegeeza nange nsobola okufuna abanzijayo nga ndi eri neetuulidde sirina nannaku ekola ki naye nga ggwe ebibyo mbikuwadde kuba nze siwaaba nze ndi maama wa switi siwaaba oyo nja munyiza mpaka yerwa naakola ki abanafu be bakola ebyo be bawaabawaaba ffe byaffe tubyemalira nze ndi maama wa street ti buli muntu yenna bemanyi nenkya nyina omwana gwe ngenda olaba mama we mulala abeerako ku kkubo enkya ngenda munoonya mulabe naye nga mama we bamujjanjaba kati nze ndi maama wa street buli muntu yenna gwe nsobola otuukirira nga nsobola omuyamba nkikola okitegeera okusinga omuntu okuba enagamba muze maama wa fangoni ng'ate olwanisa fangoni kino ekintu ekyatuuse kwali eno ekyogerako ki sina kyenkyogerako nakati ngenda nakasero just nsaba mukama amusuuse alina kasero naye abalabe abalabe mulaba mu bulamu bwolaba ng'abantu bakulwanyisa oba okoze blo akoze kati nti abantu batuka n'okukunga ti mujje mukunge gundi ne gundi batuwatereko kubagenda okuba amayinja kubayiga nga yagikubye omuziki n'agireka ku ttaka abalala bagendayo kubalaale ye yayimiridde ng'ava kuyimba ng'abantu balinga abalaba Yesu Kristo kitegedde no yaba taliyiganga bamukubidde ng'afulumye eyibwati ne bapalentinga abantu mu kkubo ab'amayinja nedda era abantu abeeyiganga ekikola kye bali mu kukola balina ekikola kye bali mu kukola nkyagadde balina kye bali mu kukola obwedda balina kye bali mu kukola gwe ojagenda gwe ntanda ojja kukiraba jakibagamba nga nvudde mu kamera sinagavumwa kitegedde Alika Rentals asangibwa Boston, Massachusetts. Ogenda kumpangisako emmotoka zonna ez'ebbeeyi zino zi posh cars ya Woody ezo. Bangambye abantu baagala emmotoka za Alika Rentals Massachusetts. Gundi yaffe trip yaffe oyogenda Massachusetts tukyali mu kwogerezeganya. Yangu ye wagula. Temulangira obwereere. Kokusasula kati oyo omulaba yasasula sente zino za rehabilitation ng'abadde yagenda nayingira bakadama bamuvuma nagenda mu depression tojjukira nga bamuziika sigwe yavako erinnya lya Kayiringo ono twakyayingira entalo nga mutiitiizi yalwala era Alika Rentals kati nze ngenda tuweereze miliyoni zali 18 kujjanjabo nze nyinako omuntu gwe nayamba nanvuma ku media ne balimba mbu babbye bba wange omwana toyo atunulanga ssente naye nga mumuyambye mwagadde n'alimba mbu yatutte bba wange in fact bba wange obudde yalina bweru yayitaliiwo na Uganda media yona nenkubako amawulire naye nze nasigala mukwano nga ndya bwennywa kuba nze yenze mukomusajja yego tubadde era twogerako yemu kesi ya sugar era nabyo yeyabirimu nze ndi mukazi mulungi yoyo ndi mugumu simanyi how we connecting omutima guŋŋamba kyensobola obbagamba temwesiga nnyo bantu mukolagane n'abaki yagamba nti yatwala bbaawo neŋŋamba kati gwe mukazi wattu nabukalu mukalu
oli omusajja wange omutwalo omusebolo yaga kufa ngate bikasera gamba mbunna yagala ku bali abasajja baganda gamba mbwa wansi awo mubamutegeka mbwa asobola okufukira omusajja amazzi n'akwata ne ku bisenge tembanga temugamba kayiringu kalala nga si keŋŋamba olowooza nno omuntu naali obulungi yeeyogerako yatugamba n'akufukira ku mazzi weekwata ku bisenge ate naye bw'aba akyanyumya ekyo abantu balina ddaamu zaabwe kati lutalo lw'amazzi siruliimu ate neera bw'aba era akyagamba ekyo abantu balina ebiriikiriza bingi nosinga ekyo kyagamba naye afune omusajja afumbirwe mulabire ku ekyo teri muntu muyitirivu nga talina atendereza buyitirivu bwe aba alimba aba yeegumiza mu kibi kati balina kubanga nze nga afande ayogedde afande kata bali chanja mabega ga US Mall Wama moje it's home away from home it's an Airbnb ngawola be wakanga okoye stress awe chanja wakati mu town wama kama somere namba 0783 mukaga oba ye namba mu Uganda abamanda express bagamba twakushipingira ebitu okuveta kunya bituusako ku mulyango bobo ine kintu kyagala okushipinga ettaka nga kyagala kusimayanga kugenda mu misolo biki Manda Express Airtel ekuletedde data packages ennungi ennyo ate nga batwadde router balesewo router ya 5G speed internet yamaanyi nnyo era ng'esobola okukwata ekkubo noba obanga olina ndagamuntu bagikudeleveringa paka kanze Bridget yange yagiye oli ayomba ki ikopu yatukola kina talina kampani ye naye tebatukuba ebifaananyi twabagoba najibu alina ebifaananyi atukuba ebifaananyi omwezi mulama ikopu mu mweno sho mujajira musabuka wamalanga sanyu bannange kiki ekiguddewo langa sanyu batukolako fitina batukuba ebifaananyi n'abisigaza nengamba kasajja gwamutima kasukuka abalange gwe bawe ebifaananyi neshalo mubabimuwa ne Jaden ako kanajibuko wamalanga sanyu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogujja ngenda kubeera ku Fiatala Bonita mu muzannyo gwe bayita okulwanyisa obutabanguko mu maka tugenda kubeera ba Asha jangu olabe ku muko omusajja w'ebbina ku stage ate nga ne mujjangu wa bbina bw'ayambuka bwakeera ate kwambala ebbina bagala babwambala wamma tofaayo nammwe nabalowoozezaako obutebe muve ku mwana wange bajja funa obuzibu era nabagambye bave ku mwana wange ayambala ebbina ali omu mwenna mumumanyi ate ne wakambala bannaye eggulo yazze talyambadde yazze talyambadde otulaga kuti nalaba interview agamba namukasa bannange iye gwagamba naye tuli ku kikino naye eggulo yazze talyambadde naye nga tekanyeenya ate nga kwekali akamu kabaddeko akamu nga tekaliiko nono yenyize mu lutaalo bannaye nze ndi luddawa nekibuzo kyenyagala obuuza abantu abambala obubina wakambala enkuba nemukuba netonya nemukuba jukira otoba wenna wenna kati singa oyimirirako ewantu n'okala ebbino sigala otonya kiki nanti ye yesirya silikoni ati kyova nkugamba gwa sponge bwa gazala ndi mbumanyi gumu bbiri webakusalirako 8,500 nanti kali akasilikoni ka miliyoni 2 akasilikoni ani akambala anti ani akambalako munalogo muyingiza mulwabula muŋŋaani agambye mimi ayambala kasilikoni kati akambala kamutama mimi yani agamba Zubeda tayambala agamba Zubeda kayambala kabina kamala kemi ate nabagamba Zubeda mwesonera mbukironya kironya sokoleke yakambala moba yakalaba neduka kuboka kwatako boti nawe obo nabayimba bali omuyimbi waffe kayamba tulanga batambula tatamba ne nawe jangu kugamba omulala mama ali kuno yambala kanene ku comedy store
Haita ku mubiri. Atusa mu kusazi nagamba leero kati mvugana na Nalongo. Alimba kano ke yambala kuluno kamulabisa. Kanene. Neka trash nekyo kikasi tekyambale. Ekiriwo kyo. Ante jukire na magulu ge makovu. Mama otasobola kwambala kabina muveeko. Oyali unproportional tasobola. Jukire dalinga kasajja ka pick fair alinga boxy body. Muleke. Tanna. Oyo tasobola kwambala kabina. Nina abantu bennala benga bambala obina nengira tekugira amalanga ekivulu nedduka lya muwala wange. Kale ngabere musatu maze okulanga. So abagala tiketi la bonita. Mitwale 25 n'akakadde tebo. Bambi byonna logo simanyi oba oli muzannyi. Nze buli kintu ngenda kikola ko nga sennafa. Ekitufutu. Tukubene ku masasi. Nze buli kyempulira nga nali nkirowoozaako nga nsobola okukikola. Ntumiddeko omwami wange sweetheart. Ne mama. Thank you so much. Mama nyabo. Kiki ekyo? Naye bannaye. Naye ate ono aleka yakalaba waka. Naye bannaye. Kano kali waka ogwo. Gwe baleka waka tuli wali eri. Wanene ususu we. Kale kigeza ne wabagenda kwegata n'omusajja solo sigala nga ayina ebbina lye. Nosigala nga olikwatako. Kati waliwo edifaanana skini z'abantu. Ate kano kasiku kagamba okukwatakwatako. Anti kati jukira bakulekedde oli eri ajja kukwatakwatako eri. Nene kasiku naye atuve kayagala kwatakwatako nga empozi ndi ku list ya kyamisana kambireke. Nze navuddeko eggulu. Wavudde ku wakoze eki? Mukolerera mmere. Tukolerera list ya mmere. Daba susu wabeera. Ne mwenga mubonaabona. Mujja ku Miss Glamour and Palace wali ku Sapolo oba uba watulaga ku Oilcom. Okwefunira sharia zijjabuzi zonna. Tuyinayo n'amakanzu obukofiira kati kugamba mujja ku Miss Glamour mufunire abasiraamu. Sanyu Wines and Spirits eriawo ku Salama Road mujje tubaguze ebyokunywa byonna ebyomulembe ne kyona kyagala nalabye nina ekyokunywa kyenjagala bakita Sheridan Sorange ofunayo abakazi nga abaluma cramps sibimanyi mu Luganda mu Luzungu cramps like gundi ngogenze mu nsonga kati n'owulira ngo waliwo n'abakuba ebisenge waliwo n'abava ku mulimu ne babirako ewaka bakayita Sorange women syrup buli wamu weekali bana edduka lya muwala wange Sunny Wines and Spirits liri awo opposite ne Moonlight opposite booti wenyini wali emyenge gya buli kala abagalo basuubiza wayini batukubire okubasuubiza n'okugula mu kamusa n'okutulawo nina omusajja gwe njagala okugulira wayini what is it called what have I said kubasuubiza what is it kubasuubiza nayo n'omuganda kyokka ebyobuwemu obyogera bulungi byamagezi okusidde kale okugula in quantity nekamukamu abula bannaye katuberekereza olunaku olwero lwetukoze obuntu tugenda musibe bulungi njagala kuddako wali feki waali nenga bannaye ninawo okugjako bannaye webale kubeerawo nawe bale kwenda kubasibe ndio bale kubeerawo bantu sifiki yekka bannaye thank you for having a beautiful heart webale kusiima nange nyine emisango gye natero yingira emisango jange wakoze eki kale kati mukiteka oli mwagalazi njagala oveewo kwogende bulungi banaye mubeere bulungi mweraba subscribe executive media mukomenti naye abantu bomukomenti enaku zino banjagala edda lwaki mwali temunjaga simanyi ntandise okwerukirira enaku zino banjagala edda baita tujja sama jako ebintu ebyekisiru nedda walayo otandise okweruka kamera ngenda givamu otojjako ebintu bya kisiru producer wama webale ntiwaayo kanti nedda oyeruukiridde wanene era bannaye ddayo wakiso shuga kubanga Executive Media. Focus, innovate, succeed.